Kadama TV tukyeyongera ku nsonga ey'okubeera nga tusaba gavumenti eggyewo ssente za karantini, abaana tebalina ssente za karantini. Ate nga amawulire ge naakafunawo bakadamu ab'enjawulo bye sitannakakasa bagamba ssente zino baazongedde. Kati abaana abajjula ne baŋŋambye batandise okubasaba jedi 2 era kadamu omu yaŋŋambye ziringa mu miliyoni emu. Jjukira tubadde ku mitwalo 85 kati bakitadde ku miliyoni emu. Bwe mutaaveeyo ne mukubira omulanga zijja kutuuka n'akakadde kamu n'ekitundu. Bwe zibeera zibadde 85 bongeddemu 15 awo zigenze ku miliyoni. Zijja kuva ku miliyoni zigende ku 1-2 zigende nga zirinnya mpola mpola. Muveeyo mwekubire omulanga oba tukubire omulanga ffenna wamu tubeere ng'ebintu bino eby'okubeera nga nze nkuyita kunyigirizibwa tebyongera mu maaso. Tujja kweyongera mu maaso awo tulabe obukakafu bw'ekintu kino. Nakafuna bakadamu 2 abampeereza message eyo nga bagamba ssente za karantini baazongezza naye nga bwe tunaabeera tufunyeeko obutuufu era tugenda kuddayo tukole official statement wano Kadama TV nga tubabuulira ddala nti kituufu oba si kituufu. Ngenda kuwa vidiyo ya kadamu ono ng'ayogera ku ssente za karantini nga ye agamba oba mwagala oba temwagala ajja kujja e Uganda ate tajja zisasula. Na wano wadde mugamba muzaagalirawo ajja kuva eno nga tazisasudde atuuke e Uganda era aleme zisasula. Lwa nsonga atulaze ne gy'akolaakola mu ddungu, muntu wa kunoga bikoolakoola bye baggyamu red powder, kamukuwe naye abeereko ne ky'agamba. Bannakadama bannange mugamba mutya, mujje baleke emirimu, muli bulungi, nange ndi bulungi Mukama afuga. Nze nagenzeeko eno mu nnimiro, ndowooza mundaba, ndi mu kulambula ninganga ze boosi, ndi mu kusala bino ebintu ebikola red powder bino byennyini bino bye mulaba. Kati ng'oli ava eri Mr. Kadama TV yange ebulako emyezi 3 ku 4. Naye bannange ntuuke mu nsi yange nga mponye ennaku y'Omuwarabu. Oli asaba ssente za karantini nja bakunamira, sijja kiddamu kye njogedde. Tuulya nga twabakooyi, sifa balina obbakolerera. Omuntu n'ova mu nsi etali yiyo nga ne katiketi akakutuusiza ewammwe mukwano gwakuwoza ssente, olina okuddayo n'osala ku kibanja kya jjajjaawo oba maamawo oba ku bijja by'ewammwe omuddizeewo ssente ze. Naye oli n'atuuka nga kugamba ssente za karantini. Naye bantu mmwe tubakolere ki? Mulowooza tunaakolerera nga mmwe? Mukazi watunze ono ndi mu nnimiro y'e Jordan. Nali mmanyi nti mponye ennimiro y'emukyala ewaffe e Uganda. Kumbe naye gye najja nayo nnimiro mayinja meereere. Naye nga Mr. Kadama TV ndi bulungi Mukama afuga nnwanidde entalo. Omanyi bosi wange alina ennyumba 2 gye tubeera mu Samari ne Winter. Kati twaze eno mu kyalo omusana mungi, ab'e Jordan mukitegeera. Kanji balage naye bannange ndowooza mugiraba. Saagala ate muwakane ate nga ndi wansi waayo mugalaba. Kati awo Mr. Kadama TV ng'oli ava eri ng'agamba ssente za karantini. Nze nga sinaakumala ku myezi 3 ku 4 kyenjagala okubagamba. Naleka omwana wange e Uganda, namuleka wa myezi 6. Ebyekika byaŋŋamba olutuuka bwe nti nga nkomyewo amabeere gajja kuddamu gasaanuuke. Sisuula mu karantini za nnaku. Ye kye neebuuza kye njagala okubabuuza mmwe abakebera abaana ennaku 14 karantini. Mukebera siriimu nti abulidde emisuwa nnaku 14 wiiki 2. Mukebera siriimu nnaku 14 obadde ogenda kumpa mutabani wa mpase. Kye neebuuza okumanya bambi mutuggyeeko obujanja. Tuulya nga twabakooyi. Ate neno message endala egenda baselebrity mwabali e Uganda nammwe tubakooye wuuzumira ku bannakadaama nga mukwanira ku social media. Ate bannange Uganda yagaanye. Oba ne baselebu bennyini. Ekyo atujja e Uganda baselebu mwali mu kiseera ebivulu byammwe
naye kati olaba oli ava alina akola nakadama tubakooye muzungire mu baserebu bannammwe naffe mutuleke tweyagale ne basekadama bannaffe abamanyi omusaana gw'ekyeyo abamanyi empewo y'ekyeyo mukitegedde sijja kudda mu bibyo byange ndowooza ndi mu kyalo supa nali manyi nti mponya ekyalo kumbe ne gyendaga kyalo kyereere saagala ate muwakane Mr. Kadama TV byebyo bya naye bagamba ba kalantiini nje sisula bweru olukoona bwe nti ku ntebe airport ng'amabeere agayinga ddamu gasaanuuka songerako mpozi mwagala mbakole ki mwebeereremu bwe basaba sente za kalantiini zaaki bw'otuukayo mugambe agulya tiketi oddeeyo gy'ova enough is enough ate n'ekirala some people in Uganda need to rest in peace Uganda to get enough breathing Uganda tessa banakadama tetussa abantu abamuwummula emirembe byebyo byange songerako banakadama mwenna bali mu UAE Jordan team Jordan mwenna mbagala nnyo mpozi nabye ne bana abewala nasimanya byaki mwebyo byammwe tulina ebyokukola bimu ebimu byetutagala nakuwulira mukitegeera mwebeereremu mubeere mu kilaasi mwesige Katonda nze Mr. Kadama TV neebaza Katonda nti buli mulimu ngusobola obakonza mmotoka ate neebaza Katonda nti emyaka 18 gye mmaze e Uganda negino emyaka 2 gye ngenda okumala Jordan emyaka 2 gye mmaze Jordan gikubisaamu emyaka 18 gye mmaze mu nsi yange kuba byenjigiddemu bye bingi okusinga we nali nga ndi mu nsi yange mukitege bingi nnyo byenjigiddemu first of all ntegedde Katonda yaani nali e Uganda nga nsaba naye nga simanyi Katonda biki byakola naye eno mu nsi gye ndimu nzize Katonda yaani tekisinga obukulu kyenvudde ngamba nti emyaka 2 gye ngenda okumala Jordan gikubisaamu emyaka 18 gye mmaze mu nsi yange mwesige Katonda bamikwano ze munnange siina mulimu gunnema kati nzino ndi mu nnimiro ndi mu kusala bintu mukitengera ne siina mugamba nti oba bosi wange antulugunya nti oba biki no kasita babanga bampadde emmere nga ndidde nzikusa ayabasi nga nkikuba mukitegeera mubeere bulungi mwenna mweraba